Kalama TV tweyongera okubeera nga twagala okubeera nga tubabuulira entambula z'ennyonyi nga bwe zigenda okubeera. Waliwo amawulire agatandise okufuluma nti ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe bakigudde. Njagala obbagamba nti ekisaawe tekinnaba kuggulibwa era eno information gye tugenda obbawa eri ku page ya Ministry of Foreign Affairs. Ekisaawe tekinnaggulwa naye nga bali mu pulaani ey'okubeera nga bakiggula, wabula nga bagamba balina kusooka ne bafuna ba scientists abagenda okubalaga kintu kino kigenda kubeera kitya. Mujjukire nti ebisaawe ng'eky'e Kenya e Rwanda baabigulawo naye eky'e Uganda bantu bangi nnyo abatubuuzizza ekisaawe kiggule oba si kiggule. Ekisaawe tebannaba kukiggula eky'Entebbe wabula abantu bajja. Kakati program za Ministry of Foreign Affairs nga bayita oba nga bawa directives ku embassy ziri bwe ziti ze ngenda okubasomera. Ministry of Foreign Affairs egamba ekisookera ddala egamba nti omuntu yenna okomawo e Uganda nga bulijjo ekyo tukiddamu nti alina kukwatagana ne embassy. Boogera nnyo ku embassy ye Ugandan embassy mu Saudi Arabia lwa nsonga etwala amawanga mangi ng'omwe muli Bahrain, Kuwait, Oman ne Jordan. Bagamba bwe bati kati yeno ye program oba table gye bataddewo gye bagamba nti abantu be expecting okujja e Uganda bwe bati bwe bagenda ba receivinga. Bagamba olwaleero oba ennyonyi yavuddeyo ggulo nga 7 olwaleero bagenda kuyingizaawo abaana abava Abu Dhabi. Wano ndabawo Abu Dhabi naye nga jjukira ate ne UAE bagambye 3 naye wano Abu Dhabi nga 7 August eri mu process 285. Nsoma olukalala Ministry of Foreign Affairs lwefulumizza. Bagamba nti 285 okuva Abu Dhabi bavaayo 7 August. Ne bagamba abantu 7 bagenda kubeera nga bakozesa Emirates. Then abookubiri bagenda kubeera nga bava South Africa nga bakozesa Ugandan Airlines. Bagenda kubeera nga bavaayo 10 August. So nga 10 August waliwo abantu 71 abagenda okubeera nga bava e South Africa. Era nga 10 waliwo abantu 22 abagenda okubeera nga bava e Mogadishu, Somalia nga bakozesa African Express Airlines oba Airways. Abantu 22 okuva e Mogadishu, Somalia batuuka nga 10. Then nga 12 expectinga abaana okuva mu Oman nga wano batuwandiikiddeko nti expectinga abaana 151 bagenda kubeera nga bakozesa Salam Air. Mujjukira twabagambako awo ne wabeerawo abantu abadde awo ne bagamba simanyi amanya ge tusomye. Ebintu bye tusomye oba ebintu bye tubawa si ffe nga ffe ab'Akadaama TV ffe tubeera tubyogedde wabula tufuna information okuva mu bantu ababeera ba-arranginze. Kati ng'eno information gye mbawa evudde mu Foreign Affairs. Amannya ge tubasomera gabeera gafulumizibbwa ne bagatuwa ne tubeera nga tubasomera amannya ago ababeera abali mu organization oba ababeera organizinze ebintu ge babeera oba ge tubeera tugezezaako okufuna. So buli kintu kyonna kye tusoma wano tekibeera nga kyaffe wabula kibeera kifulumizibwa abantu abo abakwatibwako. Kyova olaba nga tebavaayo kiwakanya wabula bavaayo ne bakyogerako. Twagala information yonna yetuwa wano omuntu bw'oba ogamba nti sigwe wagyogedde vaayo ogambe nti sigwe. Naye nga buli information gye tuwa wano ebeera nga ntuufu ng'ate evuddemu abo abantu oba eba eliikinze. Twabagamba abaana 151 era wano bwe tulaba ne Ministry of Foreign Affairs egamba abaana 151. Bano 180 be baayogera tetubalabawo naye Foreign Affairs naye egamba 151 nga bakozesa Salam Air bagenda kuba nga basimbula nga 12 August. Abaana b'e Oman mutubuuzizza nnyo musimbula nga 12 August.
ne tiketi jukira buli bwali bu slip wabula kati tiketi waliwo abaana batandise ozitusukumira nga bazifunye. So bw'obeera nga oli ku mannya ge twasoma luli gezaawo okubeera ng'ocekinga oba tiketi yo emaze okufuluma mu kicekinga ekintu ekyo. Then nga 15 abaana b'e Jordan 209 baba expectinga. Kati kino ekintu kigenda kubeera bwe kiti, njagala muwulirize bulungi ekintu kino. Abaana ba Kuwait, Bahrain mubadde nammwe mutubuuza ekintu kye kimu. Yo Ministry of Foreign Affairs ku timetable yaabwe oba ku tebe efulumye etaddewo abantu ba mirundi ebiri. Etaddewo 209 n'eteekawo n'75 nga bakozesa Emirates. Mujjukira wali nga tebabawa nnyonyi egenda kutambula, twabagamba nti tuwulidde amawulire nga ennyonyi egenda okutambula egenda kubeera ya Emirates. Era ne tubabuulira ne office ezaali zitandise okubookinga ticket nga bezibookinga ticket zibeera direct za Emirates. Era wano Ministry of Foreign Affairs eraga nti ennyonyi ya Emirates yegenda okubeera ng'ereeta abaana okuva e Jordan, Kuwait, Bahrain. Ensi 3: Jordan, Kuwait ne Bahrain. Abantu be Bahrain mubadde mutubuuza nnyo n'aba Kuwait. Jordan, Kuwait ne Bahrain waliwo abagenda okubeera 209 ne wabeerawo n'abagenda okubeera 75. Simanyi bagenda kyarenjinga naye wano ye arrangement Foreign Affairs yo gyemanyi nti 209 n'75 nga 15 August 15 ogw'omunaana bebe expecting okubeera nga bajja. So bwe mbeera musasudde ya tiketi zammwe, ennyonyi eyo ejja kubeera ng'etuuka nga 15 August. So abantu be Bahrain mubadde mutubuuza nnyo ne Kuwait, ennyonyi yammwe yanga 15 era mugenda kukozesa Emirates. Baboosi bammwe abaagala okufuna obukakafu bakubire Ugandan Embassy mu Saudi Arabia. Ennamba twazibawaawo, ennamba abantu abakwataganyizaako ekintu ekyo ye Mwami Byaruuf ne Mwami Kakama Ivan. Ennamba ezo ngenda kubeera nga nzibaddiramu mubeere nga muzimanyi kuba waliwo abatugamba nti ennamba tebaazifuna. Ngenda kubaddiramu ennamba za omuntu gwe mulina okkubira y'ono Mwami Kakama Ivan. Ennamba eri +966 55 83 94 601. Kanjiddemu ennamba ya Mr. Kakama Ivan eri +966 55 83 94 mukaaga nooti emu. Kanjidde mu Luganda eri +966 55 83 94 nooti emu. Ye Mwami Kakama Ivan gwe mubeera mulina okkubira ne mubuuza ku bintu ennyonyi eyo. Ngamba ku baana b'e Jordan, Kuwait ne Bahrain kuba be organizinze ekintu kino. Then mukubira ne Mwami Byaruuf. Baboosi bamwe baagala nnyo okwogera n'abantu aba ku Embassy. Bantu bano ne mbasomera ba Embassy. Ne mukuba nga tebakwata mukube bajja kuva bakwate. Ennamba ya Mwami Byaruuf no eri +966 547 111 665. Eri +966 54 7 665. Abantu abo bwe musobola okkubira ne mweyongera okumanya ku process eyo. Ministry of Foreign Affairs yeyongerayo n'egamba nga 18 egenda kubeera nga expectinga abantu okuva mu Washington ne Moscow. Abantu bano bagenda kubeera 161 nga 15 bava Washington then 11 bava Moscow. Bagenda kubeera nga bakozesa Ethiopian Airlines. Nga 2 ogw'omunaana
expecting abantu 120 nga bakozesa Fly Dubai nga bano bagenda kubeera nga bava Abu Dhabi. So bannange mubeere nga mufuna engeri gye musasulamu oba mubeere nga mugendera ddala ku Fly Dubai mugambe nti mugenda ku booking. Kasoba o registering agenda bugenzi obukinge kuba ennyonyi zigenda ne zibayitako ne mubeera nga mugamba ebintu ebimu temwabiwulira. Mbadira mu nga 2 abaana b'e Dubai kuba namwe mutubuuza nnyo Dubai Abu Dhabi 120 nga mukozesa Fly Dubai. Then nga 24 era Dubai ne Abu Dhabi mugenda kubeera nga mukozesa Emirates egenda kubeera ereeta abaana 2 egenda kuleeta abaana 3 ekyo kankiddemu. Dubai Abu Dhabi mugenda kubeera nga mukozesa Emirates ng'era Ministry of Foreign Affairs egamba expecting abaana oba bakaddaama basekaddaama nkuba kyeyo 3 nga 24 ogw'omunaana. 25 ogw'omunaana balowooza nti okuva e Saudi Arabia, Oman, Jordan, Yemen ne Bahrain bajja kubeera nga bayingizaawo ba-arranging abaana 214. Saudi Arabia, Oman, Jordan, Kuwait, Yemen ne Bahrain. So mwenna abafiikidde mumanye nti nga 25 ogw'omunaana wagenda kubeerayo ennyonyi gye ba-arranging oba kati gye bali mu ku-arranginga nga ya 214. So mbagamba omuntu yenna yeregistarinze ne embassy ng'omaze okweregistaringa ne embassy gwe genda bugenzi obeere nga osasula ku nnyonyi ezo ze mbagambye. Ogenda n'osasula oba n'okuba ku ssimu namba ezo embawadde ya mwami Kakama Ivan ne Byarofu. Wano bagamba nti nga 11 waliwo ennyonyi y'e China awo tebataddeeko date naye wano ne bateekako 11 ogw'omwenda be-expecting abaana 256 okuva e Doha nga bakozesa Qatar Airlines. Then nga 24 September abaana abanaaba bafisse Dubai ne Abu Dhabi mugenda kubeera nga nammwe mwinawo ennyonyi eya Emirates nga be-expecting abaana 3. 24 ogw'omwenda abaana 3 nga mukozesa Emirates okuva Dubai ne Abu Dhabi. Wano batulaga nti ba-arranginga n'ennyonyi egenda okuva e Malaysia ne Tokyo. Then waliwo wano gye batulaga n'eye Kenya gye ba-arranginga, Somalia. So anyway byebyo wali bino ebisigadde wano wansi tebitukwatako nnyo. Waliwo ab'e Somalia, Kigali, bo ezo ennyonyi zitambula nnyo wano engeri gye ziri mu Africa. So bannange ebikambaddiremu dates ezikwataganira ddala ku baana bankuba kyeyo bakadaama. Eya Abu Dhabi 285 7 ogw'omunaana. Then Oman Salam Air nga 12 abantu 151. Jordan, Kuwait, Bahrain nga 15 abantu 209 ne bateekawo n'75. Kyemanyi bajja kubeera nga bajja abaana abamu mu nsi gye bali abatono babagatte wamu n'abaana abali abangi. Then Abu Dhabi nga bakozesa Fly Dubai 120 nga 120 nga 2 August baba expectinga. Then na 24 August oba ogw'omunaana be expectinga era abaana 3 nga bakozesa Emirates nga bava Dubai ne Abu Dhabi. Then abaana abafikidde oba batafunye chance ya kugenda muwulize nnyo kino ab'e Saudi, ab'e Oman, Jordan, Kuwait ne Yemen wamu ne Bahrain nga 25 ogw'omunaana waliwo ennyonyi egenda okubeera nga ebaleeta eyo tebanagiteekawo nnyonyi egenda kubeera ki. Naye musobola okubuuza kati mu nnyonyi kuba katulaba Fly Dubai ne Emirates be bantu abo be bakozesa ennyo. So musobola okubuuza Emirates
omuntu n'obuuza Emirates nti nga 25 musuubira okugenda oba nedda oba n'okubira fly Dubai. Then era Dubai Abu Dhabi nga bakozesa Emirates expecting abaana 3 nga 24 ogw'omwenda. So yeyo information eva ku Ministry of Foreign Affairs ngera tuva waggulu nga tweyongera okugamba nti mulekeraawo okukaka bakadaama okusasula ssente za quarantine oba za hotel nga bakyali eno mubaleke bagende Uganda bo balabe engeri gye bajja okubeera nga bazisasulamu.